Alipoota eyakolebwa wakati w'omwaka oguwedde na guno etongozeddwa akulira abalamuzi eraze nti emisango omuli egy'ettaka, egy'omu maka, obubbi n'obutabanguko mu maka gyegisinga okuloopebwa. Wabula alipoota ekizudde nti abantu ebitundu 9 ku 10 tebagenda mu kkooti kuloopa misango. Bano bakozesa enkola endala ng'ensonga okuzimalira mu famire, okozesa emikwano, emiriraano, poliisi ssaako ne kkooti za LC. Weewaawo nnamba yaabo abafaayo okugonjoola ensonga yeeyongedde okuva ku bitundu 8 okuva mu 2020 okutuuka kati ku bitundu 93 ku 10. Abo abatakyettanira balowooza nti tewali bwenkanya bwe bagenda kufuna. Wabeerawo obuzibu kubanga oluusi bannamateeka banguwa nnyo okuwaaba emisango mu kkooti newankubadde nga emisango egimu tegiina miramwa naye olw'okuba baagala kufunamu kasente. Ekyokubiri, abantu abagenda mu kkooti buli ludda lulowooza nti lulina okuwangula ate nga oludda lumu lwe lujja okuwangula. Obutasoma n'obutaba na nsimbi nakyo ginokoddwayo ng'emiziziko egiremesa abantu naddala abali obubi okufuna obwenkanya. We see areas where access to justice is limited, where vulnerable populations face barriers in navigating the legal system, and where reforms are urgently needed to address systemic injustice. Primarily men, but also primarily people with a higher income or a higher education are more likely and more able to access the formal justice system to try to help them deal with their legal problems. Akulira abalamuzi Dr. Flavian Nzeija ategeezezza nga alipoota eno bw'ejja okuyamba ekitongole ekiramuzi okwetereeza. So it sends us on the drawing board. Are we doing things right? Are we serving our communities right? It's kind of like an indictment. Why should people find it easy to go in their local communities and shun courts? Onanogaanyizza ng'enkola y'ekitongole ekiramuzi ey'okussessira ku nkola endala ezitali kkooti bw'eri ey'enkizo mu kugonjoola obutakkaanya. Innovations such as mediation, small claim courts, pre-bargaining and other interventions must not only be supported but also enhanced. Ffe bannamateeka n'abalamuzi tulina okutegeera nti emisango si gyaffe. Ffe tuliwo okulaba nti amateeka bagagoberera era abantu basobola okutereeza embeera yaabwe. W'oyomba ne muliraanwa wo oluvannyuma lw'omusango era mujja kusigala nga muli baliraano. N'olwekyo tuteeka nnyo essira ku kye bayita mediation.